Akakiiko akafuzi ak'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma obutonde bw'ensi NEMA katandise kaweefube w'okulambula amakolero mu buvanjuba bwa Uganda n'ekigendererwa eky'okukakasa nti tegakola mu ngeri eyonoona obutonde. Aba NEMA batandikidde Busia ne Kkolero gye balambulidde amakolero 4 okuli erya Busia Sugar Factory n'amakolero agakola seminti 3 okuli erya Kkolero, Simba ne Hima. Bano baawuniikiridde bwe batuuse okulambula ekkolero lya Busia Sugar. Eno lyafuna layisinsi ya kufulumya sukaali kyokka basanze lyaddadda ku waragi. Abaddukanya ekkolero lino tebaategana kuddayo kufuna layisinsi ya kuyiisa waragi. Busia Sugar twasanze nga air quality alimu obuzibu nga yeetaaga kulongoosamu kubanga bw'oyingirawo owulira nga omwenge mungi nnyo omuyitirivu gukuwunyirira. Kakati ekyo bwe kigenda mu community kibabuzaako mirembe. Era kizuuse nga n'engeri gye bakwatamu obukyafu obuva mu bye bakola mu waragi ya bulabe eri obutonde kuba busibira mu mugga Malaba abantu n'ebitonde ebirala mu bajja amazzi. Bakola waragi waliwo eddagala erigenda mu mazzi erigenda mu bintu bigasuula kuva mu fakitole nga si birungi. Wabaawo communities ezigamba nti fakitole eyo ekosa Malaba River. Malaba River yeyawula Uganda, Kenya. Kakati ekigenda mu kyonna kigenda mu Kenya. We have a problem with our discharge process, but we've come up with an evaporation plant where we plan to try and mitigate some of these issues. Ekkolero lino aba NEMA balagidde liggalwe. Tulina ba inspectors baffe, tulina regional inspectors baffe abawano abamu Eastern region bajja kuba nga bachekingayo. Close it until they comply. We went and found the factories shut down under the pretext of lack of material. But we all know that they must have just closed it because they knew NEMA board was going to visit them. N'ekkolero lya seminti erya Simba erisangibwa e Kkolero aba NEMA bali wadde wiiki 3 okukola ku kyembeekuulo, enfuufu gye lifuumuula n'amazzi amakyafu ge lita. Basically tukiyita compliance assistance. Naye bwe kigaana ate tukuggalawo. N'abasimba babadde n'ekkolero eppya lye bazimba nga tebannafuna lukusa lwa NEMA ne bayimirizibwa okutuusa nga balufunye. Simba Cement bakyalina ebizibu wadde ebimu bagezaako kubikolako naye bakyalina bizibu byefuufu. Abakozi munda tubali seefu. Ekirala babadde bakola expansion oba okugaziya factory nga tebalina layisinsi. Bwe bavudde eno aba NEMA beeyongeddeyo embaale mu kifo omusiisidde amakolero. If he doesn't want us to come here, he will come. He will look for us.